bavumirira abakwata peva nebazikuba babaasa obuwanga era ng'agamba bad manners mpisa mbi kati bad manners mpisa mbi engeri gyakajeo tujukire tugaane nti tukkirize nti abantu bano ati buba buyinza mwenna abalaba Ebron Media bonna wosinzira tulaba okoza TV yo simu laptop kyamanyi ekyo okuba nga twetukuumiddeko nga buli olaba notification okona ko n'olaba ekiri tebali kuteereddeko nayo tukomyewo ku n'ensonga za Dinosaur naye tunazigendamu ngenda kusaba omukugu wange asooka ababuuzeeko oluvannyuma nkomyewo ki tumbanunyire ki kirugenda okuteesako leero. Okay, ali ku Ebron Media, thank you so much wenye okubeera nga otulaba. Nze Ade Wilberforce Kimwe Muyanja okubeera nga mpa endowooza zange ku mukutu guno. Nyongera okukakasa Bannayuganda abali mu East Africa wamu ne diaspora wonna wesinzire kubanga otulaba nti tuwa ebyo bye tumanyi era twogera ku ebyo bye tukkiririza. Musoli wa ddembe gwe okuwakanya oba okugattako ku kye twogedde ng'oyita mu comment section. Kubanga comment section eyo tuba tugigoberera oba tuba tugisomamu tujjamu ate emiramu emirala gye tugenda okubanga tubaweereza. Otherwise n'essimu okubeera ku Ebron Media sewo. Obulamu bugamba ki? Dinosaur kiki? Dinosaur mukube peva omwana oyo tamukyazaako ku weekend. Yes, omukyaza ku weekend. Nanyonnyola ebiyimbo era n'agamba nti mukube peva ya Sakawanga yali avumirira abakikola naye emessage we engeri gye yagireetamu abantu tebagizinga bulala. Naye nze nsooka nenenya tunaba nakuwuliriza abatulaba ku Ebron Media waliwo maloboozi ngenda kuzanya eddoboozi lya Dinosaur kisobodde mufuna alinako gyali. Ekyokubiri ne entabu bwe yavudde omunamawulire omuyita kwefulukuta alina bye yayogedde byendowooza nti akabyaleese okusatulatinga ennyo okubeera nga oluyimba lutuuka okubeera nga baluwera. Naye nkyasooka otunulako ku nsonga ya Dinosaur. Dinosaur ze mwennyini mu kumukyaza we twali wali namubuuza obakamu buli ki obuli emabega wa peva. Lwaki namubuuza ekyo nti perception gye nalina engeri gye nali mmanyimu oluyimba lw'engeri nga kyenjagala nkakasi kitegeeza kikuba nange nalaba nga message simpoomu bw'ogamba abantu nga kiwulikika bulala. Kati nenjagala mpulire ekiki ekiri emabega waki wekino naye nga tetunaba kuddayo kubawujjukiza oba kubawa meaning yakyo ekyo kinyonnyola. Tusoke tufune endowooza kwefulukuta tumale tuwulize Dinosaur ayanukudde ki olwa UCC okubaninga oluyimba weewaawo olwogera kwefulukuta. Nyimba zikuba gavumenti ku nsolobotto bwe lubanga ennyimba nga tugambire ku Jennifer mwalaba ekyalubeerako naye nga zaali zo bw'ozitunuulira zipromotinga kukulaakulana unity na bannansi kubanga bafiibwako tezizanya. Now lwaki obeera ne peva nga yeezanya bakulu abagoberera ebyennyimba lwaki ziba ebeezanya? So kakati bakama baffe abagoberera ebintu bya music musobola okubanga mu music munoonyamu nnyimba zikuba gavumenti ku nsolobotto munoonya luyimba lugambye eki muhoozi lugambye eki abali mu gavumenti nitusaba naffe eno wansi tutambulira ku bunkenke mwe muyina amagye agabakuuma ne bwe tuba nga tuli mu kulwanisa kugamba bantu bannange totema munno nsingo. Imagine omusajja nze oyo omusajja asobola okuba nga ali mentally disturbed ekyo nkikkiriza naye option yo katuna ate luli twalina omuyimbi wano yayimba oluyimba naye lulwanyisa nnyo mpaka naye yennyini kukimugamba lwali luyimba musima ngenda kwetta leero bw'otonjagala ngenda kwetta nga omuntu obeera otya n'oluyimba ng'ogamba ogenda kwetta
then you are giving people options. Mumanyi lwaki eddom omuntu bwe yeetuga enziika yebambi nnyo. Enziika yebambi lwa nsonga tebaagala kusomesa baana basigaddewo nti okwetta is an option. Naye bwe twajja through art, through movies, abantu bali exposed kati ku kwetta. Oli bw'afunamu obuzibu obutonotono akimanyi nti waliyo option. Okay, oyo ye kwefulukuta for you ng'agamba nti bw'oba waliwo ennyimba nga kutema ensingo, ennyimba peva nga zisobola okuzannya. UCC lwaki tevaayo nga bw'ekikola ku nnyimba ziri ezaaganibwa ze twayitanga revolutionary songs eza Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala ezasinga obungi zaakola ki? Baaziweera okuzannya ku mikutu egy'enjawulo. Agamba lwaki luno oluyimba luteebwa ne lukkirizibwa okusaasaana. So omukulu Dinosaur alina bye yanukudde era wano wennyini kusinziira ku kino ekibaddewo tumunoonyezaako alina bye yanukudde. Simanyi ddoboozi eriri wansi musajja mukkakka mwayogeza mpula naye katulabe tulabe ki kyayagamba. Vidiyo eyo nagiwulirako naye nagezezaako ginoonya n'embula naye ng'oluyimba ddo baalugyayo naye nga ekyo kiba kirungi kati mawulire gaba gatambula. Alaba agobera Ebron Media eddoboozi erisembyeyo lya Dinosaur Wigoso ng'agamba nti oluyimba kituufu balubaanize naye ate era n'agamba nti ye nga ye omuyimbi kiba kikola ki? Kimukolera mu ngeri etya nti the fact is nabagamba lulimu nali nnyonnyola ne bagamba nti amawulire oba mubi oba malungi the end result gongerayo omuntu wabadde ne bamwongerayo mu maaso. So kakati ye nga ye munnakitone yagamba nti takiinaako ki buzibu newankubadde nga kimutwalidde ebbanga ddene mutwali mu interview yagamba nti kyamutwalira almost emyaka egiwera 2 ng'akola obu challenge abantu okujja okutegeera peva oyo. So effort eyo eba nnene era nze ku bantu bano babiri nyinza commentinga bwe nti Dr. Kwef mutuufu saidi ye okuvumirira message ezo ezibateeka mu bantu ng'ate zirina engeri gye zitatanamu obulamu bw'omuntu. Naye ate n'ekirala Dinosaur wabeera ng'oluyimba lwe yagenza oddukuwa ng'alina message endala ensobi yokka eyakoleddwa Dinosaur kwe kukwata akantu kano akatono n'apromotingako nnyo anti kamuyisaawo ekyeŋŋamba omanyi TikTok ebako akantu nati kyeŋŋamba naye kati ate Dinosaur yandibadde atuwa parts ki endala abantu okwongera okukakasa kuba kati kyemmanyi out of 90% abaconsuminze music babawuliza music ono noluyimba lala kati bannalumalayo abasinga bawuliza kuba peva yasensingo kakati kwasa kawanga kyebawulira iti banawulira message ki eri mu luyimba. Omukulu we nali mubuuza kimbanyala okunyonyola wali yaŋŋamba nti bavumirira abakwata peva ne bazikuba abantu babaasa obuwanga era ng'agamba bad manners mpisa mbi. Kati bad manners mpisa mbi engeri gyakagyeyo tujjukire tugaane nti tukkirize nti abantu bano ati buba buyiiya creative ono aba buyiiya kati era ne Alien Skin alina ennyimba gye yayimbangamu ebigambo ng'alina engeri gyabikutulakutula tunatu otaddeyo nnyo bwongo okumanya kwefumitiza kikyategeeza kati bw'agamba bad manners mpisa mbi ne kiddayo ku kino kye yasoose nti abamu mukwata pevers ne muzikuba nti mubaasa obuwanga nti zino mpisa mbi bad manners mpisa mbi. So singa akantu kano yakaleeta nga kaggwayo bwe kati nkakasanga ne UCC teyandikoze eki kubanga ye agamba avumirira kikolwa ki oba mu kuinterview nga namubuuza nti ate ab'obuyondo namwe abatwaliddemu n'agamba ab'obuyondo n'obutayimu nammwe tukola ki tujja ekitegeeza nti message ye eyinza okuba yali nnungi naye engeri gye yagiguzaamu abantu
yabaguza kiri tujukire nti abantu baffe ku social media bakonsuminga nnyo ebyononese kati era kyekyatambudde ekyalese n'oluyimba luno dukola ki so nze munakuwalira kuwadde yagali tekirina buzibu munakuwaliramu one sente z'oba otaddemu obudde bw'oba otaddemu obadde bakoze ne video yali yagitera yagitugamba wano so all those costs so kiba kirina engeri naawe gyekikussaamu newankubadde ng'erinnya nga bwagambye nti erisigala likola ki livuga so byebyo naye tusaba nti abantu bano babagenda okubaaninga musiki w'abantu bongere okuwuliriza oluyimba message bakole ki bagifune wekiba kisoboka oba kiba kyetaagisa omuntu ono akwate paati eri naye agigatteko etambule abantu bagitegeere bw'aba kyalinayo eyo space agikole ki agikole nga tannabaluta because bambi baana bano bateekamu obudde bungi being upcoming kimumenyamuko lwa nsonga nti alabanga mu abamulwana ng'ate awulira ennyimba nga zikisododo awulira ennyimba nga kutema nsingo ng'awulira ennyimba nga zo zikola ki zivuga kati alabanga ye alwanisibwa abantu bano bangi bambi bagenze ne kubiragalalagala abayimbi abato abeera desperate nnyo atufunye hiiti agiraba etandise okuvaayo natandika ogirwana kati atuuka nga ali desperate either atandika ebiragalalagala oba okwekyawa neyekusa kasi bintu bingi ebisobola okukolebwa naye tusaba nti Dinoso engeri gy'alipulaninzeemu wano ayinza okuba nga muntu ajja kureactinga kintu kikulu asobole okubeera ng'ayita mweno embeera ate aye atyo omulala otherwise byebyo kusaidi ya Dinoso n'oluyimba lwa Peva yesebo ate UCC omukulu Nyombi Tombo ye kulipulaninga yagambye yabiddeko ddala challenge ng'omwana akutte Peva agenda gitimpula munne natalonzalonza awo luyimba nalubaningawo kakati mulimu ebintu ebikolebwa ne mu firimu naye firimu eyo bakwata obukilipu ne bateeka ku TikTok ne bateekako ne description behind the scene bane bakunnyonnyola nti vidiyo talina gwe yalumya so kakati bw'abanga badde akikola bw'atyo kiyinza okuba tikirimu naye wakuba nti nga minisita ye kyeyalabye minisita sikakasa nti olimba minisita yaluwuliza n'akola ki naye olwaeno drive eyabadde eyitawo traffic eno gwe yabadde eyisaawo ku TikTok mukube Peva mwasa Kawanga akokokakoka minisita yaleka keyawuli n'agamba limba tukole ki lubaningibwe so nga kwefulukuta bwagambye baminisita nga kino kikolebwa kikolebere ku nnyimba ki endala ate n'ekirala okuweera obuwezi bwekiba nga ddala muntu gumusse mu v nga mwe mu guidelines zimwawa bayimbe by the way mubayite n'obayita mubawe guidelines zino azisobya afune penalty esukka ku kino esukka kubaninga abeko n'ekibonerezo ekirala ekikola ki bwe tuba tunajjawo endongo embi oba tunajjawo music akontana n'amateeka agafuga ebiyiiye okay twebaza bakaba baffe abatuteekamu ssente si balala bafocus service events bagamba baleetere budget yonna yonna gy'olina bakukolere omukolo maulana omusufu omukolo talatibu omukolo oguli ki bakitulya gumite oguli massive oguyimiridde so bwe namba zaabwe ku simu kweziri namba ku screen kweziri era nga bagamba nti tofaayo newe oba tolina ssente za service zonna gusobaga focus ye munkubire ebifaananyi ne video focus ye kale mumpe kutimba kokka bo tebagaana bagamba owaye katumukolere ki nakyo kyuzinze so abantu mwena abagala okubeera nga mufuna services ennungi mwekwate ba focus event service bagamba nti they are event planners ate ne kano kakano ebloni bakuwane ku magezi ag'obwereere nti bannaye twagateeka mukolo tuli gaba gaba wafunda ino mfubo ekiti ngeni budget yo gy'oyimiridde kubanga bali exposed ku bifo ebirungi ate era bamanyi ki ekikolebwako mpozi n'abalala be bannaffe aba focus graphics and branding bagamba nti ebintu byonna nga bitonotono nga bw'obiraba ebyo business n'ogitona bulungi posters t-shirt n'ogibrandinga business cards stickers banners buli kimu abantu abalina business nga bagala packages oba parking ebintu byo naye nga kali branded ebyo byonna babikolerako era banoonyeeko obeere nga naawe ofuna service ezo otherwise
lunaku leero katukome wano tujja kuba tubaddira ndowooza mu vidiyo ezijja mu maaso. Obadde mulabi waffe mulungi nnyo okwetukuumira ku Eblon Media. Otherwise tugenda kusukkawo nnyaawo nzisigadde Eblon Brian nga bulijjo ambasada wa Onyulo Ebyonese. I sign out. Kusubscribinga ku Focus TV bingi